Ngondire najya mkundu kunywa amaizi gatekere nindwara senyiga mweno njire ngo nuburoire cyobu najya ngo ari rugazi aine emyaka 23. Waliwo abantu bangi abavugamba nti no bafuna senyiga nga banywedde amazzi naye ekyo kisobola okuva ku kikopo omuntu kyakozesezza. Omuntu wakozesa ekikopo nga tekitukula asobola okufuna senyiga nga amujje ku muntu omulala. Naye waliwo n'abantu abalina allergy ku mazzi. Bw'onywa amazzi aganyogoga osobola okufuna senyiga bw'obanga olina allergy. Naye si kyangu okufuna allergy ng'omuntu anywedde amazzi agabuguma. Ne kemiko ezimu eziri mu mazzi nga chlorine oluusi ne kemiko endala nga zi calcium oluusi ziba enzito oluusi zisobola okuleeta engeri ya allergy eri omuntu n'afuna ekizibu ng'ekyo. Naye ne chupa za plastic oba echupa za mineral water, sigamba abantu balekerawo okunywa mineral water, naye echupa eza plastic oluusi quality yazo ezo ze bateekamu amazzi ezimu teziba nnungi kubanga plastic alinga petroli yennyini asobola okuleeta obuzibu singa echupa tebazikola kubeera ku mutindo gwa waggulu. So ebyo byonna bitunulamu naye era omuntu yenna alina allergy si kyangu kya kuwona oba senyiga ava mu kunywa amazzi oba mu kulya emmere oba ebintu ebirala byonna. Emirundi egisinga omuntu asobola kufuna bufunyi ddagala okukendeeza ku bubonero obwo obwa senyiga gy'aba afunye. Ebyamagara akampurra F emyaka 24 kuruga Kanungu nyina oburwaire bwa spleen narishi obw'ekibaare narishi ekikuruma ngo ninzimba ndemwa. Ekizibu ky'ekibaare nkyogeddeko ko. Ekibaare emirundi ekisinga kati mu Africa oba mu Uganda oba mu Western Uganda kisinga kuleetebwa malaria. Malaria abasinga tebamujjanjaba bulungi, oli bwalwala wafunamu omusujja nga agulayo akakerenda ng'amira bwatereramu ng'abireka. Naye omusujja gw'ensiri gusigalamu muli munda mu kibumba ne mu kibaale. Ate kati bwe gusigalamu ekibaale kyeyongera okukula kubanga omulimu gw'ekibaale ekyo kujjamu obutafaali obutakola bulungi mu mubiri. Kati obutafaali bungi bwe bubeera nga bulimu obuwuka bwa malaria kitegeeza ekibaale kigenda bakikola emirimu mingi. Ate bwe kiba kikola emirimu mingi kiba kigenda kuzimba mpola mpola. Waliwo endwadde endala nnyingi ezisobola okuleeta ekibaale naye okusinga guba musujja. Obulwadde bw'omutima, omuntu aba alina obulwadde bw'omutima busobola okuleeta ekibaale. Obulwadde bw'ekibumba, obulwadde bw'ensigo byonna bisobola oleeta ekibaale. Naye okusinga obulwadde bw'omusujja ogw'ensiri oba malaria. Abantu abasinga babajjanjaba nga bakozesa eddagala erya malaria, naye lino eddagala abantu balimira okumala ebbanga gwanvu okumala emyezi 3 oba emyezi 6. Ekibaale ekyo ne kibeera nga kyongera kikendeera mpola mpola. Naye omuntu aba alina okujjanjabisa bulungi omusujja bw'aba agulwadde n'asula ne mu katimba oba ne yeewala ensiri. Awo ekibaale ajja kuba akiwonyezza. Ebyamagara nibanyeta Aisha nyina omwana w'amezi 3 nahirita omu nyindo n'okwetsyamura kwihazarwa. Nimbuuza omushaho nikireetwa ki kandi nikiihwaho ki? Babebi bonna emirundi egisinga babazaala nga balina obuzimba mu nnyindo. Naye obuzimba obwo butandika okukendeera mpola mpola ng'omwana akula. Naye mu babebi abamu obuzimba obwo bwongera size bukula ne buleetera abaana okuba nga tebassa bulungi. Senyiga bw'aba ayingiddemu, senyiga ono aleetebwa bu virus bwe twayogeddeko emabega.
kireeta obuzibu okweyongera, kireeta buno obuzimba okuba obunene ne buleeta omwana okuba nga tassa bulungi naddala ekiro. Bebi ono nsaba bamutwale era oba omusawo w'ennyindo oba omusawo wa ENT bamukebere munda. Bwe basangamu ebizimba basobola okumuwa ku ddagala, obuzimba obwo ne bubeera nga tebugejja. Kibanga kizibu kyamaanyi nnyo, obuzimba obwo basobola okubusalamu ne buvaamu omwana n'abeera nga assa bulungi. Naye n'ekirala asobola okukozesa amazzi n'agateeka nga mu kagoye nga galimu omunnyo mutono n'abeera nga atonyezaako mu nnyindo y'omwana. Otonyezaamu obutondo nga 2 buli sayidi ey'ennyindo. Kireetera omwana okwesamula n'abeera nga ennyindo ze zivaamu eminyira ne zibeera nga ne kimuleetera okussa obulungi okusinga nga takirina. Dokita Kibuuzo kya muheru ogunaagira ngu nyowe baate poliyo omwana narwara ekitulugunyu mungambire kiri kubaasa kukitamba ninye tayebwa. Mukulu tayebwa nsubira ategeeza empiso ez'okugema abaana ze babakuba. Poliyo ye tebamukuba nga mpiso, poliyo bamutonyeza mu kamwa, naye empisa endala eddagala eddala nga erya measles oba erya TB lyo balikuba na mpiso. Naye bwe bakuba omuntu empiso eya vaccine oba empiso ey'okugema, wabeerawo akazimba akajja. Akazimba ako kalaga nti nno omuntu atandise, eddagala litandise okukola, era omuntu talina kweraliikirira nga bagemye omwana ne wajjawo akazimba. Akazimba ako kagenda kakala mpola mpola ennaku nga ziyiseewo, era abaana bamu oluusi bafuna omuliro, naye omuliro ogwo gumalawo nga ennaku 2, ekinene nnyo nga 3, omuliro ogwo ne gukendeera. Talina kweraliikira, singa akazimba kaba kaluddewo nnyo asobola okulaba omusawo, omusawo n'akebera. Bwe kibanga ekya bulijjo ajja kukireka. Bwe kibanga waliwo ekizibu kyonna kyonna ekizze ku lususu lw'omwana, bayinza okumuwa eddagala ery'enjawulo okukiwonya. Naye ng'obuzimba obwo nga bamaze okugema omwana tebulina buzibu, kiraga nti eddagala litandise okukola. Dokita webale munonga. Naye webale nnyabo. Webale munonga yo waguma naitwe program yetu nuko ijana ihendereti nimpamya ngo ine chango kiwayegeriza oba ahari Dr. Paul kandi no basa kutwegeitaho ero kutubuza kibuzo cyawe otutsindikire ahari 838 oburi kubanza n'ekigambo ebyamagara taho kibuzo taho mwanya taho kibuzo cyawe n'emyaka yawe naho rukurga no bwiro bohereze n'endwara otutsindikire ahari 838 onkantu habura ngo ahuru inoko tarkwehuriraje n'ikirungi wahikirira mushaho tendekirwe akakukebera akamanyo kori otegwa kunywa byo kunywa ebyabakazere health products okukira na mnongi mu barkwenda gururo mbinji numbasa kubashanga aharugutoro za kabare aha mukono gwa buryo waba orei kwikomorti musha kutunyikiriza mbasibo raha n'abantu Gloria Kanyonyozi twasta isa Dr. Paul Lubega kurgahari nyina nabina ninkora nabo Emi Mchunguzi Francis Kayemba tene kindi turikubendeza kureka businje bwa mukama bonka tanga barinde. Ebyamagara byabanebe ku kibwaho Kazire Harris Products Limited. Nibakwishaho Kazire Lemon Green Tea Drink. Nibakurana Kazire Orange Tea Drink. Beine na Vit Fruit Drink. Nywa ebyaba Kazire oshemeza amagara gawe.